one's called Queen Sarah. Another one is called the handcuffs. Chance of Balawa. Okay. Queen Sarah, how are you? Tell me you the Queen Cups. Hope you're doing well. Queen, happy new Sunday. I'm sure you're still growing your network. I don't know what to do. I literally struggles with that. So, I think that's an issue that I've seen. But as time goes on, I always get people when my life starting, my phone would work. You don't know it's time. Nancy Matedi here. There's other users that have joined. Nancy Mawati Water. Kekuga mzuri nyankore azan siri is India. How is Nancy and Sarah? We're going to talk just for 1 hour, if God willing. We're going to talk tomorrow, being a week, a Monday, the first within the week, and where can we change, where can we upgrade, like, you know. Nakukozesa ddiiri nga ya ssente nnyingi nnyo kati nawe oba alina akasente ku nsawo ate omuntu azze mudinga emyezi 2, 3, 4, 5 almost muyinza nokuba mumazeeko omwaka. Kozesa omulimu mu ebyo ajja kunsasula omulimu ne guggwa nga toyina walulabyeko omuntu gwe bafera olabira ku yunivasite omwana nga yajjanga n'abasaba essimu agamba Paul nyazika ku ssimu yo katono nyina kyangaza munnaye naawe mulimu avaawo nagamba nagenda olagamba bosi laptop katono munnaye naye n'agimuwa tabagamba nti waliwo ekyayonoonesedde oba ye musaawe oyo yaba alaba kyakiyitamu kumbe abafere baamuguddeko dda nga munna ne baako mu 10 nensanga omuwala gudde mu yeebase mu ssubi zaali ssaawa nga 12 nga ziyingira mu emu awo kitundu nga mu emu awo nampita amanyi yali yandabyeko mu kereziya nga mpita misa nampita sebo wange can I talk to you nemugamba it's fine. She told me a story nagamba sanze abavubuka ne bambuuza bamaze okumbuuzaako ne babaako bye banteekamu
bangambye okubijjamu, neetaaga laputoopu 2, amasimu 2. Kati neŋŋenda eri mu mikwano gyange mu balumiti bensula nabo. Cathy Bridge, thank you for joining. Bensula nabo ne bajjako laputoopu, ne tujja abavubuka ne babagezaako ababijjamu, naye abavubuka sizeemu balaba. Kati I'm even scared of meeting my roommate. Nembuuza what? Yes. Nemugamba those were con men. Naye nga beyajjako laptop, beyajjako amasimu, baagamuwa tebamubuuzizza ng'ate bulijjo bamukaayanya. Eno yemboozi etya nga mmubuuza nti ate nkusaba tugende fembi kuba naagatambula sigayina. I had my colleague, it's called Enoch Okodet, comes from Teso region, from Kumi, end of Kumi. So I told Enoch, you know what, we can't live here, let's go together. You never know what might happen. Ngatusitula muwala tumukwata mukono nnono nga mukwata omulala. And we walked from Chipumi paka ku Kiresula ku Bascon. Olaba akasozi akonna mazeeko tekinologi nokkirya n'osala saapolo. Ne tuyingira mu Bascon waggulu nga tutuuka gy'asula. It was hard okunnyonnyola bali bannannyini laptops. Naye kirungi nti bw'oba omanyikiddwa most times bayinza okusinziira ku byoyogera n'owonna. Bwe tumutuusaayo, our roommates were mad nga batubuuza ono mumuggyeewa, koffe kitumusanze mu 10 nga tayogera. Ne tu-explaining olwaba okubannyonnyola bamutandikirawo mukubampi, tumugamba nedda temumukubampi, this is what has happened. Ne batubuuliza mwe mulina laptop saffe, ne tubagamba nti nedda kobbo. Kati ffe tutandikirewa nga twogera na muwala, omuwala nga byonnyonnyola bulungi nga bwe birina okuba, nga tumubuuza oyina ennamba yabaddebo. Essimu ye baali bagitutte, laptops 2 ez'abaana bazitutte, nga n'essimu ya ddadi we oba mami we tagimanyi. In that evening twalina okugenda mu gundi mu suitcase ye tukebereyo bank slips, simanyi registration forms kwe yali omumanyi waliwo ebipapula bino bimujjuza nga muyingira university kubeerako contact details ez'abazaddewo oba guardian babiki. Ne tubiyingiramu ekiro ekyo, omwana ne tulyoka tufuna ku nnamba ya bakadde be. Kati tubagamba kati this is what is taking place. Muwala wammwe agudde mu bafere ne bamubbako laptops 2 sizize za mikwano gye bazaagala. Kati that alone nekakasa bano betwali tugenze ba roommate okubakakasa nti si ffe baki, ate ekirungi nti ffe oba nze ng'omu ndabyeko mukira ku Ssenkasi nemakiramiza. Kati awo ye tebamumanyi kuba yali muvubuka ku sitaali naye tebamumanyi. Kati nga they could believe what we were telling them. Omwana tumulekayo bwe tutyo nga ali mu kunnyonnyola ba roommates be. Eyo nnamba tutteyo nti omuntu asobola okukozesa ky'otandikoze ate naawe n'okikola ng'olowooza ogenda kufunamu. Omuntu gwe bafera obudde nga bakyamufera alina okukkiriza nti agivuga bweba mmotoka.
Ngobya Stephen, Maggie, Aaron, Maggie, Sanso Clara, someone called Mo Richard, thank you for joining. Ngobya Stephen and others, thank you for joining and likes. Kankulage kino omuwala bw'afuna omuvubuka amukwana n'amulaga keya, kiba kizibu okuwa amagezi omuwala oyo, naddala singa aba oli amugwanya amwagala nnyo. Gwe mbadde wano n'engwa mu mboozi yo. Njagala sooka kuwa bantu luboozi, simanyi natuwaakayo ebeere kiriyako ku bintu by'obufere. Naye ng'osiibye otya ssebo? Netiwaaka etandise ebyekisiru onyiiza. Happy Divine Mercy Sunday. Thank you for attending my stream one mass. Kati network please be good to me. Nkwegayiridde. Have mercy on me. Nsooka ennyumiza abantu story y'obufere. Nze kennyini bwe banfera muwala wange. Siri basonyiwa abafere. Siri basonyiwa abafere mwana gwe. Ntuuka olunaku lwali lwa Good Friday. Nze mukazi munnoowo ntambulize ekkubo lyange nditambuliza kiwa mirembe. Nga butuuka tugenda tutambuza ekkooli y'omusango nga woolimanyi bwe limenya ekiwa mirembe tuutwo tugubye obukoowu bwonna. Tutuuka tukomawo teri na takisi, tutambudde okuva e Nakigaala ssebo paka eno kumpi almost tutuuse eno ludda w'eno. Bannange nfuna takisi enteeka e Kibuye. By that time nali nsula Bulenga actually. Ntuuka e Kibuye noonya takisi ezidde e Bulenga. Nziraba nga teziriiwo. Neeyimiriza awo ku kkubo nkuume takisi awo mu kapaaka. Nga mumanyi nti mmanya ekibuye nti si wangu naye kwolaba bannange sitaani alina ettima sijja kugamba mbu alina amaanyi. Kyayi bannange gayi gy'ava muvubuka muto. Bannange abavubuka n'abakadde siri basonyiwa. Omuvubuka muto ajja ngamba muzege yasooka nga ngamba munnange waliwo accidenti manyi yagudde ejjinja kati bannange sirina nakwembafunira. Bano abantu bafeera batya bannange, like sirina nakwembafunira naye mbadde njagala onnyambeko mbeko ngenda ku popo we ngenda okusula. Ate babambuzaabuza batya bannange n'obusiru bwe banabba abeeramu obusiru. Banaye netiwaaka.
Ompulira? Kirabo mumpulira bannange? Netiwaka banaye simanyi po lwaki ebeera mbi nnyo. Simanyi abalala ebeera nnungi naye ewuwo ebeera nfu. Ennyiza n'okusoma essaala nga nfu. Oba essimu nfu. Ogenda wa? MTN I think eri better ku intaneti. Gwe mwana gwe mbadde nkyakunyumiza nga ne Gaaya mba ntambula bwe nti n'omuzeeyi ne Gaaya mba like nga ne Gaaya ajjagwa mu mboozi bweppu ng'agamba omuzeeyi abadde agamba ki abadde agamba ki bambi tumuyambe tumutwale nali nkooye po naye nga w'omanyi mwoyo mutuukirivu ng'akusseeko wenna ojjudde enneema ogamba munaye nva mu kusinza omutonzi leka nnyambe omwami ono just kutambula kutuukako waliko yaŋŋamba ku kidda ku nde ekidda mu ndeeba wali kidda ku leeri awo mu nda eyo ku kataala kidda ku kataala oba omanyiyo mu ndeeba leka awo wetugenda osooka otuulako nkuba essimu ntegeeza abantu bange then male tuproceedinge ku popo ngamba wano ku popo kale ng'ate ne Gaaya omulala ze nangamba mbi tuyambe omuzeeyi konze okay it is fine nga tutambula tugubaguba kukukukukukuku tutuuka waliwo ka restaurant nga ngamba kansooke nkyameko wano nfune ku mazzi nze namugulira n'amazzi nze g'olaba omufere oyo kati ankwata essimu nga mugangamba kankube ku ssimu nga ntuula awo omusasulire bambi n'amazzi Gaayi ng'akwata essimu ng'addako wali nsigadde noono Gaayi ngamba Gaayi leke nga sikirowooza nako kunziba nga mulengera kati nga omusajja ajja ngamba kankulekere kano akantu mu bbaasa kanzije bwe yali agenda okuba essimu yaŋŋamba sigaza kano kangende wali nkuba essimu Gaayi naye oba yeebulungulula atyo Gaayi n'asigala n'ayogera nange anjogezayogeza ono omuvubuka omuto naŋŋamba tugende nze kale bwe tugenda tibahata nga tugenda mwana gwe nga aŋŋamba kati tweyongereyo ku popo nga Gaayi asigaza essimu nga aŋŋamba tusale ekkubo tufune booda zitutwale nange nsala kkubo nga mbalaba nga aŋŋamba booda leki bo baafuna ndowooza owa booda baabwe abeerawo awo kati bo baatula ku booda emu nagamba kansannira akantu kabe bagamba balina goloti saatawalira ku mikolo banange nali nkooye pompa mukooli omusalaba nkooye batula ku booda babiri nga baŋŋamba tugenda kugenda tusanga ku popo awo nga ndowooza muzeeyi ali genuine musajja muntu like he was old I'm telling you batula ku booda kati owa booda nze nalwawo kadakiika booda yalwawo okujja instead of nze obbagoberera so fast nga omanyi booda ezitambula ku kkubo banaye ngenda okufuuka owa booda okutuuka ku mogasi oba toto oba akali awo nga ku popo bakayita batya amafuta agali awo oba petrol city something like that bannange nga Gaayi mulabako mbalabako batutte essimu yange batutte essimu yange banganze neŋŋamba naye mukama seriously abantu b'oyagala obagezesa naye ate bannange ompadde ekigezi sikirabanga naako kino nga ngenda okubikula mu kabbaasa ge bampadde nga mulimu kando nga bbaasa gye bandekedde erimu kando bannange nakankana ggwe
nga temuli kirimu kando nga ya kitundu. Abafere b'e Kampala musiri basoni. Bwe batyo nga bagayi batwala essimu yange kati n'ennyongo mangu mangu nalina taata w'abaana ne mukubira alimanya ku Tavern Woods awo. Like nenfuna obuboda ne mugamba obuboda ntaasa ompeeko ku ssimu yo nkube mu kampani basibe essimu yange kuba nali ntaddeko ssente nali nkola mobile money kati ne ngamba omuntu antereko ssente like akasimu kange ate aka mobile money nali nkayina tebaakatwala so bafa ssimu nnene smartphone nga bagenda nga nkuba mu kampani nga immediately nga basibirawo gundi yange ya mobile money nga nfuna security code nga babloginga n'ennamba nga bagayi batwala bwe batyo essimu naye abavubuka n'abakadde mu nsi muno babbi be basinga obubbi ate abakadde nze banange kyova olaba abantu nabagamba tebakyayamba you people abantu tebakyayamba because of that ogamba ngenda yamba tomanye mutuufu gw'olina kuyamba nagw'otalina kuyamba olulala mba neeryo ku dduuka neekozesa nga nalina maidi ewaka nga ŋŋamba mami njagala gendako mu katale buno obutale obubeera ku byalo nze it is fine ojja genda we nali nkolera tewali wala n'ewaka we twali tusula so ng'amaliriza mirimu gye ng'agenda lwaggulu mu katale nze ndi ku dduuka munnange ndi mu kwekulira omuwala ng'agenda mu katale ng'agamba mbu waliwo abasajja b'ensanze ne bankubako akantu ne kannyingira nze nno ndi ku dduuka simanyi kigenda mu maaso kati nkomawo ewaka bannange nga wenteeka tv teriiwo omutima gwankubira obwettwa ne ngamba kati ani atutte tv ddala n'asitula tv n'agijja mu nnyumba ya rabbi ne ngamba kati kano kaabaaye nga tebanterako story nze ava ku mulimu nga tv teriiwo bagitutte omuwala agibawadde abakulu beeseza obbajja tugeze nga ku crash the king n'abatuusanga ku nakasero katale kumpi n'abakulu beesa n'abajja nga bolaba ku crash the king yambuka otuke ku Absa Bank osalemu mu ekyo ekikubo eky'enakasero okkirire kale okomenga ku Yamaha building oba okomaawo nga gyabajja n'abaleeteka n'abawa tv ne bamugamba agyekube mu kifuba n'agyekuba mbu mu kifuba teyakoma okwo ekyasinga okunyiiza ng'agamba neighbor mpa ku ssimu yo yatwaliramu n'essimu ya neighbor empya baalibawo yali akagimugulira ng'amugamba njazika ku ssimu yo njagala kubira ku maama nga n'essimu agiwa basajja nga bagitwala kati bwe mpulira esitooro yo nti omuwala yawaayo laputopu za mumenti be bakanyamugamba ki ekigenda mu maaso nga tanyega ebintu bamala bitwala byonna ne bamubuuza wamwe temulinayo buntu bweggula buki nti nedda tulina tv yokka naga nti wali neiba alina simu nti waali naye ogenda ogireete bannange nawulira nnaku ng'ennuma naye nga babanditutte tv eyange naye ne batatwala ya neiba naye batatwala simu ya neiba ate nno bankubuulire nti neiba tamugaliki so most time genda okolera tegirabirawo olawo buli kyokivaayo feretok yenyumibwa
Kino kinetiwaka ngenda Hello. kikugo. Oh, Male nkisuule mu kasasiro mu Zivaalo. Kimanyi? Kisaana kino kinetiwaka kya TikTok. Otherwise. katobe benetira yakonda Hmm? bekandu nagira ichanda biwata ndu kwa mkayanya Wallahi, tosaana kulekyuka not olaba ne bwe tuba tusaba ate sometimes kale ebeerako a little bit better nga tusaba naye enyiiza nobody can concentrate nga mbutufu tuli bwe kiti. Hey, Father Andrew has joined. Ofollowinga Father Andrew? Hmm? oh I didn't Father see Andrew, where did you msaza go? Father Andrew, I'm following her from UK. You follow him? Hmm? let me Do you check follow Father Andrew from UK? this now Yeah, mulabyeko wano nga joining a little bit Father Andrew from UK. Father Andrew, just nze following nnyo ebintu bye everything, but he's from UK, but from the other part of Western something, not from Richard Roman, from not from Rome. Yeah, Father Andrew. Omulabi. Yes, Father Andrew, you're welcome. You're welcome. I follow him so much. Wherever he is, I saw the masses, I saw the Good Friday, the Holy Cross. so Oh, maybe. Oh, nze nkole live nkuyite inviting. Hmm? Paul, kankole live nze inviting ndabi how it is. Hmm? okay let me add course I was welcome from Andrew. Nice to meet you. Sabe do the art to this can see more member Race and others. Thank you for joining. We are been sharing Maggie who take us for advance. They can continue and infusing us during course of the during all the week. So, but this to know all these tactics used to press the will get again. Now she can
okunya ekimuntu bwabanga nabakoni you cannot know. So like how Jen is to be rising but kalabakala and when maybe when not to explain this Jewish obwana obwane bukejja nikanga amajja ekata ekanka kayenza anu omuti wansi akatwalwa wansi kuti anakwatandise ekkuba eryako kusigala mu mbeera zikola era nga muzamu nti ewakikola waye kibawanga ebimyowa muyina kulenga buli kimu tebitufundwa lwaki bwemwendera ngaebyo byokka olwokukyusa ttaano yamweza abaana wadde ono mwalabu gulungulungu mwalaba engeri egiri mumwirumba gyeyoganya nasaabe kijembwa n'abantu abatema newankubadde babanyingiriza naye mukyeru budde ojja kukya wano songera bwetyo nga bwe ekyamu kino tukira kola birina okuweza badde naye akolera namala nagumu twali tunyumyamu well dance nangamba noleye that kiyimba mukyaki
okuweereza Katonda tobeera mukerezi mwokka ku mulimu era osobola okuweereza. Omanyi bano bye bagamba omuzanyisi bakutegeeza ate tuti bwebibaddabi balyako ne inayagala nkeeramu olumanyi nga bwakatuliki minded none of I have informed and I promise I am going to just look by it and see what I do. So I'm going to see what we can do. Power of creed, somebody's got or creed. Touch of Kunavaju. Twiden n'okweggyako lwakyobere nga tulina asa emikwano nga giri bulungi ngukaali obi agoyaba mudagenda kujja okwa omulimu alokola guyinza okuba gwa layisi kusinziira ku badde omugobadde oyagala nga gugufunye gwa layisi nandisabye ogutwale lwaki tulina okuba ne kye tuyita contact address fe tukolera mu nera naye okubaako abantu we bakusanga ne bakumanyidde omuntu bwakubuuza gyebaleko nti kale oli luda mbeera nkolera mu kikuulu nti kati naye lwayiseeko mu kikuulu ngaayatundibwa olina emu ku bagenda okusooka watya nga ddiiru gyaleese osobola ogikola nga tezze wammwe ng'ate kusabisi gyo teri emu ku ezo ze musobola kumuwa wabula ng'omanyi abagiina n'ogendayo mugiddiiringa neggwa aba ofuna bizinesi naye guno omulimu wagugaana olw'okuba gwakuwa sente ntono nga mu sente ezo entono muwandibadde ojja omukisa ogufuna ddiiri egwe sooke tulwane tufune kye bata address eyo gikozesezza otya bw'oba omulimu gwo atugambe tunda masangato oba kisente bakuwa ntono
okimanyi okukolera bano bwomanyi nti bamanyi kikozi erimu abantu abasukka mu 100 bwe bakulaba ng'okusinza ebintu ku status bamanyirawo nti gwe nannyinibyo era nakukkiriza nti ojjako ng'obagambye bw'oteekayo bag olajja kubuuza that's a nice bag meka nga 2,000 nagamba liri nti ye3 oba ye5 oba ya 10 bye canvas abakyala baagala nnyo canvas na baga webityo. How do you use these people's bano you are selling them but you are also getting a market for your own ti mu kaseera balabangako naye ngobalaga ku ssimu kyosimira Olivia, thank you for joining. Catholic Faith, thank you for joining. Kati bw'ona omalira okumaliriza okuba n'olukumo oba n'olukalala lw'abantu abagula ebintu nga baya ku ssimu, kola bizinesi eyiyo. Katugambe bw'osiba oyagala okwongeza omusaala naye gw'olaba at least buli lunaku you can sell 2 or 3 bags. Waliwo ne lwokikuba n'otunda 10 naye nga how are you relating with these people? Bwe bakusasula bakusindikira ssente obaweereza atemu yaabwe nga babeera bagiguze oba obawaamu endala. Bizinensi we zadda oba ebintu bye tukola kubeeremu byadda kwani akumanyi. Bw'ojja ku Nkurumah Road kwe nkolera owali ofiisi yange waliwo ebyuma bingi nnyo ebiringa ebyange and they all produce same good work. Naye oli ajja n'agamba bwe nkwata omulimu gwange ne nguwa Pawulo n'enkyanja musangawo kirala. Enna musaba business cards 100 agenda kumpa 10 ddala. Bwe nasaba brochures 100 agenda kumpa 10 ddala. Gwe banakusaba baaga gye batadde ku status onoowaayo oba onoowaayo eri ku damage. Oyinza okikola oli n'atakifaako n'okikola ogwokubiri naye manya omuntu anaakugoba takugamba. Someone who will chase you, who will run away from your business, will not tell you. Why? There are alternatives. So you have to pray it hard. You have to pray it hard that you mend this part. 1, I pray that service obawo waliwo omulala asobola bibawo negola kana gweneyo nsinza okuti wandadde wisango zafala lowereze n'abalala abatali banaddiini ebintu bijja kwanguya. Pawulo bamufunasande ziriwa awalota basobola genuinity yaku omulimu akwesiza
akumanya copies 5 naawe nozikola nga ziri bitulimuwa kimusanyula nnyo ne mwongeddemu 2 oba 1. Inayo kampani omulimu ne gubeera gwa piisi 10 bateekako abantu ne bagubala. Tetulina abamu bayimundi obulagajjawo tuli agenda nakubisa oda n'agaba tajjadde manya mbaweereza 10 bakusandika nga 2 pieces mbaweereza 8 2 tebajja kubibala n'okikola ne batabibala oguddako ne batabibala ogwokusatu ne bavaamu ne babibala kumbe luli watwalanga gumu 8 kati n'osala ne gudda ku gumu 7 bwe bakukwatidde gwe badde ku gumu 6. How sure are you will convince them that the first time you gave them the actual work? So use that business or use that very address to add on the opportunity you have. Before again, you have many contact lists in your phone. When you come back, what are you going to do to maintain the status quo? Oba ogenda kuddayo mu kyalo ewali ovudde. When I just finished my university, my dad called me home. He said, since you're done with university, please come back home. I told him, Dad, no, I've got things to work on. Because netunuulira nga bwemubamu flashback ajja empisa yonna ate nzidde mu kyalo ne mugamba no. Actually, I was forced to switch off my phone for some good time nga tebanfuna. Nenfuna omuzigo eyo gye napangisa tandika kutambula kibuga kunoonya mirimu. Bwe namanya nti kati I can rent, I can pay rent fees, I can accommodate myself, nkamba kubye. Up to today, I've never called them nti bannaye muntaza sina kyakulya. Any man always have a challenge. Era bw'ogamba nti oyagala okuba mu bulamu obutaliimu challenge bikulimbye. Naye gwe okozesa otya ezo challenge ezo okutuuka gy'olaga? Zigumire. Bw'oba osobola ozisolovinga zisolving too. Let them come. Let them continue coming. Osobola okweruma olulimi omanya n'engaaya. Engaaya gye bagaayamu obumonde si gye bagaayamu mbogo. Yadde byonna biba bigenda mu lubuto ate kuyamba. So in that respect, allow me to end here. Sorry for my network, it has not been so good, and I don't know where I am network I am, but I'm going to try my level best. But I am sure something is going to be worked on. Magaliza ekiro ekirungi, magaliza okuyita mu kiro ekirungi, magaliza okuzuukuka nga muli balamu, nga mulina amaanyi, nga mulikola. Abasigazizaayo wiiki 2 mugende mu holiday. Baza kukola ebigezo ebirungi. You pass them. Best challenge. I wish you a blessed day. Where you are, I am sure it is still there. And for us who are going to wish you a blessed day. May keep us and have a concluding prayer. In the name of the Father, and the Son,
and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, I want to thank you for the gift of our lives. Thank you that you helped us to go through last week. We've just entered another week. Tomorrow is a Monday and other days to come. Bless us as we labor on, as we looking forward to serve you. Those who serve you in churches, those who serve you outside the church, now businesses and other platforms, Father. Bless us. Help us to do your will. Help us to do things that are reflect your love. Give us wisdom to enable you, serve you to the best of the interest of your interest. We have prayed all this through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thou be done on earth as it is in heaven. Give us this day bread, and forgive us our trespasses, as we forgive our trespasses against us. Lead us not temptation, but us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as in the beginning, it's now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good night. God bless you.